Kitaffe mu Katonda Right Reverend Canon Godfrey Makumbi entuusa atuukiddeyo mu kitiibwa wakati mu Namungi w'omuntu akunganidde ku kitebe ky'obusaabadinkoni e Kakoni. Omulabirizi Makumbi atongoza n'abakristaayo 15 abassiddwawo ng'empagi z'amakanisa mu kitundu kino wamu n'okusabira ababulize 15 abamaliriza okutendekebwa n'abakuutira okubunyisa ekigambo kya Katonda. Mukama nga gwe balonze ku lulwo bwe balonze ng'olina ensonga oyagala bakola omulimu gwo. Tubasabira omukisa obawa obulamu obulungi obawa amagezi n'okutegeera. Bw'abadde ayigiriza, Kanoni Makumbi avumiridde abakristaayo abeefudde Bayuda bagamba nti beekwese mu kkanisa nga mwe basaasaanyiza wolokoso abuzaabuza abakkiriza ekiziŋŋamiza enkulaakulana. Nga ng'omuyimbi omu bwe yayimba nti Bayuda tuyita nabo. Omuyimbi omu temulowooza nti yamala kulowooza. Abantu abatulyamu engi tubeera nabo. Naye balina obunaafuusi, nga balina obusuma, balina omululu, balina obujja, balina obukyayi. N'abagamba nti anedda entambula tesaana kubeera bweti wadde mweyita abakristaayo. Avumiridde n'ekikolwa eky'okubba ettaka ly'ekkanisa ekimuloopeddwa omukubiriza Samuel Mbeera n'abawa amagezi okukikomya kubanga Katonda ajja kubabonereza. Abali baagala okubba ettaka lyammwe era ettaka ly'ekkanisa olitwalewa ayimenya mulimu ebintu ebiri fani obbe kanisa. Ate omulabirizi w'ekkanisa y'e Namirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kitoluwalira atadde ku baana abasoma mu Bibiri emikono ku kkanisa ya St James Church of Uganda e Bwayiise. Tusaba mukumyenga ddala okusaba olutusaba kabaka butalibwawo. Bw'abadde abuulira asabye abakkiriza okwewala okuseeseetuka kyagamba mbu kiyinza okubaviirako okugwa. Okuseeseetuka emirundi egisinga obungi kuvaamu ki? Okugwa. Naye ono nga bwe ngambye tono nnyo ebigambo bino okubikozesa ku sabbiiti ey'okugwa kw'omuntu. Njagaddeyo ebigambo ebyo bisatu. Oli luuyi wa. Sennabuli abaagala alina ne Aida Nakkazi bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.